tubadde n'abavuganya abakubiddwako akalulu badde babiri. Mr. Lwamugira Bernard nafuna obululu 308. Mr. Kiwanuka Sulaiman nafuna obululu 7. Ebyo ebivudde mu kulonda kwaffe, ebifo ebitalondeddwako obuyinza tubukwasi. Okulonda si lutalo, guno mulimu. Ono omwami enkya ajja kuvaayo ng'emyaka giweddeko akomewo gye tuli. N'olwekyo mumpulirizeeyo. Katonda bw'akuliiza todda eri sitaani. Waba kyokola osigala obyereko kubaka mu Katonda. N'olwekyo guno mulimu si lutalo. Era mbasaba nanzikiriza ssebo mugaalibwa weyalukira. Amanya gange nze Kiwanuka Sulaiman, ekinyambye okuwangula akalulu kano gwe mutima omulungi gwe mbadde nagwo nga nnumirwa bannange, nga buli memba afuna ekizibu oba alwadde oba atufuddeko, nga nyina okuyiwawo omubiri okukakasa nti bw'aba alwadde tumujjanjaba ne tumuyamba ne famire ye atisi ne tugiyambako okusobola okubeerawo. Ate n'okumanya abantu abakola omulimu ogwo n'okubategeera, n'okuba n'obwongo obukakkamu okutegeera endowooza za buli muntu wabajjidde wonna nemba nga mbategeera. Kyova olaba nti funye mbadde n'emikwano mingi ate nga ndi mwetoowaze mu bo kibavudde bampa omukisa okubeera nga mbakulembera. Omulanga era tugenda kugitegeeza nti ababodaboda industry bwe baba nga balina piki zaabwe ze bavuga, kituyamba nnyo okuba nti balina omulimu gwe bakola, okuwona bano bakireereese ate n'okuwona obubbi. So kati tulina okuteekawo enkola ennungamu nti bwe tubagoba mu kibuga baddawa, kuba n'emukono bajja kujja nga naffe tetubeetaaga, twagala kubagoba badde mu kyalo, batuuka mu kyalo bakole ki? So tugamba twagala okukola enteekateeka ennungamu, abantu abo babeera balina emirimu gye bakola, obubbi n'obutemu n'emize emikyamu gikendeerako. Ekyokubiri, bodaboda industry bagitwalanga etalina musolo gwewa, naye bodaboda industry ewa omusolo munene nnyo mu ggwanga era eyimirizaawo nnyo eggwanga. N'olwekyo sirowooza nti kyandibadde kya muwendo okubasindiikiriza obusiikiza, wabula batuteekereteekere nga naffe bwe tuyiiya abantu abo basobole okuba nga bafuna obwenkanya oba bafuna enkola ennungamu, nabo bakole emirimu basobole okuyimirizaawo famire zaabwe. Omuntu anaakulaakulana ateekwa okwegomba era ateekwa okukoppa. Kati enkola eyo bwebanga ezze e Kampala ate nga nawantu tuli metropolitan, kitegeeza kikwata e Kampala n'emikono kiba kigguse. Tulowooza naffe tujja kukoppa enkola eyo oba n'okusingawo, naffe abantu abali mu mulimu ogwo babe nga bategeerekeka okwawukana n'abo abatalina bisaanyizo. Era tujja kulwana nnyo okulaba nga buli avuga bodaboda at least afuna ebisaanyizo.